Banange muli mutya kansubire nti nno muli bulungi. Nze ebiseera ebisinga sitera kuvaayo kwogera ku bintu bimu naye olunaku olwaleero mpulira nga njagala njogereko ku nsonga y'omwana Grace Khan. It looks like Grace Khan is going through a lot. Naye Grace Khan bw'oba ompuliriza olunaku olwaleero jangu owulirize ofunemu ekyokuyiga. Grace Khan nzize nga nkugoberera olaba social media eno, you never know who is following you. Naye nzize nga nkugoberera sagaazi zo zonna from way back. Simanyi Grace Khan oba oyina emyaka emeka, I don't know. But in my own opinion, emyaka gy'olina right now, ate olina maama, ebiseera ebisinga kasita ofuuka maama olina engeri gy'okulamu mu birowoozo. Grace Khan, whatever kikuhappeninzeeko olunaku olwaleero, nsaba Mukama akuyambe akakkanye whatever is going on. Okitegeera? But I want you to take this advice. Grace Khan, kula. Grace Khan, tandika okufuga omumwa gwo. Kwobe ng'oyogera mu public, kwobe ng'oyogera ne banno b'oli nabo, b'oyita bakwano bo. Grace Khan, fuga omumwa gwo. Omanyi sometimes tubeera n'abantu betubeera nabo and we get carried away. And you start saying things kyokka nga abantu bano b'oyogereramu ebiseera ebisinga balina motives ezaabwe. Gw'oyogera ekintu ng'okyogera si mu bubi oluusi oba osaaga, oluusi oba nga you're just being you, not in a bad way, nga you're not being biased. Tomanya muntu akulinako obusungu, tomanya muntu atakwagaliza. Grace Khan, ekikubonyaabonya mu mwagwo, simanyi kiki kye wakoze, ebibaddewo ne bibaawo, naye mu ngeri gye nawulidde oyogera, it's like olina bye wayogera ate ne wabeerawo eyabizza ebintu gye byakutabukidde. Grace Khan, yiga okufuga omumwa gwo gulabika gwe gukuleetedde ebizibu. Kuba ne bwe walina oli simanyi Prince Omar, era naye waliwo ebintu ebyemu ebyafuluma nga toze byeyogerera naye olina gwe wabigamba ne bifuluma. Fuga omumwa guno, sweetheart.